kati bwe nayoganira ebigambo byetwayogera naye saagala byogera nnyo ekyasinga okunyiiza kwe kumbuuza nti mami oli minisita w'abaana gwakola ku nsonga z'abaana bane mukirekeraawo banange mukirekeraawo fe abaafuna omukisa ne tuzaalibwa mu famire ennaku ezibonaabona ne tubeera ne bakisaffe ne bakasiba tuweerera fe abamanyi payini naye okubuuza omuntu nti oli minisita w'abaana why okuva ku ssimu wayitawo ndowooza eddakiika oba 3 nga nvudde ku ssimu ya Fifi Remi n'akubira Rosette n'amugamba njagala mami Rosette n'amugamba in fact twalina Rosette nga ntuddewo naye Remi n'amugamba nti ono n'amugamba gumiikirizaako mala okwogera ne mami nali nva ku interview ya Simon ku BBS kati onangamba Remi abadde akwagala kwogerako naawe kwanza okay tuwali mutawana mu namba yange essimu n'agimuwa kuba nina enamba ey'ekyama si buli namba nti ngikwata kati bwe nayoganira ebigambo byetwayogera naye saagala byogera nnyo okuggyako ng'aliwo ekinsikiriza okwogera naye ekigambo kyenzijukira bwe twogera ne Remi bifo nga sinayogera ne Remi nakubira ono naddamu nenkubira nga maze okugana ne Fifi ne mbagamba enkya mukeere ne waswa nga sinayogera na Remi kati after nenzijukira nti nogenda ku faamu nezamu neŋŋamba waswa nedda mugye saa 6 ne Fifi ne mugamba mugye saa 6 tuyambe omwana oyo kati bwe Remi awo yayingirawo n'ankubira essimu amangu ago kati ekigambo kyeyasinga okukozesa ekyasinga okunyiiza kwe kumbuuza nti mami oli minisita w'abaana gwakola ku nsonga z'abaana bane mukirekeraawo banange mukirekeraawo fe abaafuna omukisa ne tuzaalibwa mu famire ennaku ezibonaabona ne tubeera ne bakisaffe ne bakasiba tuweerera fe abamanyi payini Maama Fiina nandisomye naye okubuuza omuntu nti oli minisita w'abaana why lwaki okibuuza ekyo siri minisita w'abaana ati sindi malayika y'abaana oba ndi malayika y'omukyala ebigambo bingi ne mbagiddeyo ekyekyo nti mami era nze likoderize zonna nzirina senga nali muntu ayogera senga nazijjayo kati ne mubuuza Remi okay siri minisita w'abaana mami sigwakola ku nsonga z'abaana ne mugamba mukwano Remi oyinza okuba nga wakankubira essimu emirundi nga 2 okuyamba abantu era ne mbayamba naye lwaki kuno ombuuzizza ekyo nange ne muddamu ne mubuuza nti oyinza okukkiriza nti omwana oyo wa mwami wo naŋŋamba yes mami yalaba nga nyambusi naŋŋamba yes nkikkiriza njogera Rio kuba recorded nzirina namuga naye kati lwaki taweerera mwana nti anti lwakumuteeka mu mawulire okay Remi okkiriza nti abasajja balimba batulimba nti era omusajja ayinza okuga nti sizaalanga ku mwana era osobola n'omusanga n'omuntu nga beebasina kati lwaki obadde onsemberera kyekintu kibayita omusajja mwagale mubiyite mulage buli kimu
n'eby'abaana be toyingirira. Ebikwatagana abaana be oba baba musibye oba si babe oba babe muge mwami mala olimbi olwo n'abantu abo kubanga bwe yali akiyingiramu yali mu ssanyu omunyivu tayingira mu kintu ekyo. Kati mu busungu obungi gami teyaŋŋaanako naye gwe senga bakikugambe gwandaba oyinaaga nti oli minisita w'abaana naye ng'ate gwakwogererako nti ate yebbaawe gwayina gwasobola okugamba essaawa zino nti weereza omwana oyo emitwalo ago gyesi 5 kwe kkubira ono ne mugamba nti wasa omukyala muleke bwe namukuba yanangamba so amugamba kubanga atuuse yono Sophie naye mu byonna kyeki nti abakyala ffenna twagala ffenna tulina okwagala okwenkizo naye Katonda mujjukire nti ffenna yatukweka ekintu ekyo mutima ataakwagale anaakwagala akugamba ekigambo kimu I love you. So kati muwe chance abantu be bakyala be famire ye esigale nga ekyamwina access entontono. So nze ku bantu ababiri sina akugwennako lutalo era bonna bafumbo era ofumbo waabwe nabusanyukirako nnyo era mbaagala lemi akimanyi nti mwagala 100%. Ne ekyo bwe kyafuluma nga njogedde naye ekiro before nga nakakubira ono yakakubira nakakubira Fifi dakika yemu nankubira na oba nkiyite kubalula ndoza kubalula neŋŋamba neddaka neesonyiwe mujja walemi toli mujja walemi sibangako mujja naye wali oyagadde ku bbaawo anti kati omujja bwana atunako mutima gujja kukakana akkirize nti oke nasinkana maama w'abaana nkoze eki nzikakkanye naye nga mukyo kyeki kugumya nti abakyala abatulaba kuno ebitundu 85 ku 100 bamaama bakaaba ogwange gukaabye nnyo Sophie bamaama bakaaba bamaama nga alina abaana 6 nga ayizera okumala emyaka 3 nga teyegulidde wadde akagoye ng'alabirira omwana naye nga kitaawe amuwira wali ku mucyomo kwafuna matata ku gundi wange oluto lumwengeredde alinga agenda okuzaala enkeera. Bamaama bakaaba nga taata w'abaana asula mu mwengo budde ne bukola ki bamaama balina ennaku bapakasa ku byalo lw'abaana babeero basanga beetisa emiyembe mu kibuga bano gavumenti beegoba ku street ne baana era basebo ne banyabo naddala abakyala makubiriza nti omusajja avaayo ne waba akuwa 10 ezo ne waba akuwa omutwalo fukamira weebazo abataata omuzira naye bataata ebiwenneku bikyali bingi mu dduniya. So nze nja kwebaza ababadde ku lw'omukyalo ono nja kwebaza abayambi omukyalo ono nja kwebaza abamubeereddewo ate era neebaze n'abawoleeza Lemi mwana muto akyali mulaavu laavu ye nnyingi Lemi tantuuka mu myaka gikaaba bw'aba afunye amwagala ng'oyo aba amwagala so talina musango kiri kyajja buzzi nekyeggundawo ate ebiseera ebisinga ffe abakyala omwami asobola okugamba byonna byabayagadde okugamba ate era nobitwala nga bituufu okujja kati nga ffe abakuzeeko nti oŋŋamba ntemi yantegeera nti kyaŋŋambe kino ate negundi yakiŋŋamba negundi n'akiŋŋamba so n'olwekyo nze nkwise nkulabeko nkugumye kugambe nti wooli nnyo naddala abakyala bakwagala aba TikTok aba Facebook bakwagala era olina okubeebaza kuba bakwagadde bannange simalina kumanya bakuwolereza nnyo sanga sandikula nze ndi maama wa Lemi ndi maama wo mulala yenna oba olina okuba ne weetegeeza naye ekintu kyo tekireete buzibu tekindeetere buzibu ne ŋŋamba nga bwe nsazeewo nti kankulabi obadde okolerawo ndi waka ndi waka wenkolera emirimu naye ng'enviiro zirinamu expert nzirinamu ate
kale saagenda oba ku kisomo oba nti kinaye kya buzaalinana nkyagala mwenna musiba enviiri yes nkyagala nnyo yes kati lwaki tofuna kasaluni wookolera bakasoma basobola okujja bakusanga nkyagala nnyo era kyekiroto kyange nkyagala nnyo nkyagalira ddala kyekiroto kyange naye okuba nti mbadde nkwasaganya omwana wange neŋŋamba kanjira ntambula bwentyo nja kugikola naye nga tena obusobozi si bulina yennyabo nze ndowooza okusinga okubonaabona ate ttunka nyamba omwana funa saluuniyo ate kati essaawa zino abantu bakutegedde nti wooli yennyabo ate bakasitoma bajja kuwagira bw'obanga omulimu togutadde mu yaye nga bakumanyi okola kasaluuniko n'osobola okulabirira omwana wo kubanga olunaku ne bwokola emitwalo 3 ne bwokola emitwalo 2 omanya nti kanseerigeko ez'omwana okusinga kuba Lemi alina ekintu kyaŋŋambye nti singa bukya ku makya mami omwana ono maama omwana avuddeyo n'atokyalinga taata we naye singa buli kyakumakya taata w'omwana ono alimwagala ajja kumwagala kuba nti taata we omwonoonye nnyo ajja kumwagala ajja kumwagala guli musaayi gwe sirina kyenyonoonye naye wabula mulanga gwe nakubye omulanga gwe nakubye baate ensonyi bazifudde busungu naye nga sigenda kwonoona bufumbo bwammwe nemukola embaga ku Saturday nemugiddamu ku Sunday nemujagala ku Monday mugikole abagala mbaga olane yakabaka tebeera ate kirina buzibu bazikole yes sikukolima akole buli kimu kyayagala naye omwana wange asome omwana wange alagwe mu kika kye mu kika kye kati levo gye tulina levo 2 tulina levo ey'okuyingiza yinkaamu omwana alabirirwe tulina levo 2 ey'omwana afune ekika kye katusoose ne levo ey'omwana alabirirwe then tudde ku step 2 ey'abannamateeka benna be mwafunye omwana ategeera ekika kye alina okukitegeera yes tulina levo meka 2 omwana afune ekimulabirira omwana amanyike ekika kye Mbulemi yakutiisizza namwe temuwemula mubanga abampemula omwana ange Fiina ageze naŋŋamba aŋŋambye ku makya infact nanga wasuze otya Maama Fiina konze nasuzeeyo nina akantu kendabye konze kantu ki mbu Lemi yakutiisizza okuyamba ki nabuuza nti Maama Fiina gwe mmanyi nga Fiina yambuuza Maama Fiina teyantiisizza teyantiisizza naye ekigambo kyayogedde kyannumi waliwo omuntu basebo ne banya ayinza okugamba ekintu noga naye ono muddemu ki nosooka nosirika nokakka naye ambuuzizza nti mami yaŋŋambye yansabye busabi infact Lemi teyannyombesezza yagambye atya yaŋŋambye nti mami nti wangi nkukubidde nga byonna byonna bimaze okutwendinga naye nga bawulidde nti Maama Fiina alinako kapaati kaweereza Sophie okiraba mu program gye nakoze ya Saimo kati kwe kuŋŋamba nti mami mbadde nkusaba ensonga zino zikole ki oziveemu okiraba ebintu by'omukyalo ebiwanvu kuba mami baleme bikuteekako toli minisita w'abaana toli minisita w'abaana so n'olwekyo omwana oyo beesonyiwe neŋŋamba kwe kumubuuza Lemi wakategeera nti Maama Fiina ayamba gwe tonkubirangako nnyamba abantu naŋŋamba yesi mami nakukubira naye ensonga z'omukyalo oyo ayina omulamwa muki mulala nze likwedde zonna nzirina kuba nze simu yange situkwata buno busimusimu olukwata kalo erikodingirawo bw'abyegana osobola obituwa bw'avaayo neyegaana bw'avaayo neyegaana mbirina oba okiraba naye kati bwe nagize ne mugamba ne ŋŋamba Lemi ono nenkubira Fifi Fifi yasoose Fifi ki Fifi dakwini
Obada mwogera Fifi nga simanyi. Fifi da Queen? Kati Fifi da Queen. Emmanuel yasooka okunkubira. Nambwira ensonga ya Sophie. Yes. Bwamala gingamba ne mbuuza ani mukwano gwa Remi. Kati Fifi mumanyi ng'omukazi ateri antama. Ne ngamba Remi ono abantu abakeeyagala oba batabakufumbirwa baba baguba ddalu. Okwagala kukumusuula eddalu. Yeah. Ne ngamba kanfune muwala munne. Muyitiyemu ensonga ezo. Nze yakubira Fifi nga Fifi nti omwana Emmanuel angambye ngende nyambe ku Sophie mpeyo school fees w'omwana naye ateremebwa n'akiraba takirabe bubi. Fifi n'angamba nti mami nkwegayiridde yamba ki Sophie mbanna akava ku ssimu Remi n'ankubira bwe yangamba ekigambo kya minisita ngamba pozi abayamba balina okuba nga baasoma kati nze neesirika kati nenkubira Emma nemuga Emma omukyala tomuleeta kuba mu statement ya Remi erimu egamba nti omwami talemereddwa kuweerera ki mwana naye bwe yali ng'agenda bwe yali ayagala okuweera omwana ono yakwata omwana n'amugaba mu basiraamu okitegeera ne bamutuuma erinnya yali yamutuma Cynthia omwana wamutuuma omwana ye Shifra kati waliwo mutuma oli yali amutuma Cynthia simanyi amanya ge ye yani amanya ge taata wayita yamutuma Cynthia yamutuma taata we yani amanya Mubangizi Benedict kati fe tulina bindeeba kati kitegeeza oli ku anti kati Cynthia yali mutuma bayite mutuma yamutuma kati ndozo ndaba nangamba asooka kuweerera ki omwana ayina obusobozi obwera omwana ne bwaba awe sente mmeka kati mpaka we nagamba nti Maama Fiina sente zange z'ekinaku ate nkwata emitwalo gyange ataano ate mpeerera omwana nenkivaamu nenkubira ono kati ngenda okubira ono ku makya n'atyo okugamba ono najja emiranga gye mwalabye eggulu ono najja n'amugamba Maama Fiina tekyakusinkanye kati ngenda okulaba ku social media nga bagamba nti Remi akoze ki akuganye akugobye mu nsonga ze nali sinza mukubira simu nga mu modoka Remi ng'agamba ani bakutiisatiisiza amanyi omuntu gwagamba era ensi kibadde yeebuuza essaawa zino wenjogerera Kabe Museveni ati angoga nti Remi antiisiza emisamba giba gidduse mu nsi muno twale tuti ensi yonna yatidde edimiza yakedde kunguya nangamba okimanyi Maama Fiina yatidde emisamba giba givudde mu nsi muno nga givuddemu nga ate oba nemba siinaako kasambu wadde akamu ak'enkoko Remi tasobola kunkamba DNA endowooza we zijja otandikira kyenkugamba nti levo yange ekoze eki egenda kuggwa levo y'abalooya bagenda okuyamba free charge mbalabyeko ku makya nga baga free charge togenda basasula togenda kukola ki naye omwana wafuna obwenkanya manyi taatawo muki si bwe kiri era we bakusasuza ojja wange ne tubakuba mu mawulire nti bakutoozezza wadde 10 niwe baba bakusasuzza ne baba bakusasuzza nze ndi ready Maama Fiina gwe paati yo ozanye paati eriwa nze paati yange gyenzanye njagalamu obukadde buno 5 afune wakolera ezo bazitenze 5 bubuno obwa Uganda yes ne paati yange mukwano na pressure ati yameze dagara kola saluni kola saluni Sophie ina presa tunuse sagala zirinye mayo rusha takiriza nti ali mikono kyo nsoko kakane manange simanyi kyakwogera maama nsaba ku mazzi leta amazzi Fiina leta amazzi mangu ag'okunywa duka leta wano
Muje akuddizeewo emirundi gyonna akuddizeewo musera wojje akuddizeewo musera akubalire mu buli kimu kyonna akubalire nga olumiriddwa nonumirirwa bannange akikubalirire ddala na buli kimu kyonna kyoteekateeka okola kiyite mu buyisi webale kulumirirwa. Funa saluni oteketeeka saluni ko Allah yakujanji kyalire nange nja kujansibire ngeeyo akalawo kabwerere ono kuwaswa emma nkakuwadde kabwerere nefale kutomwe kalango muwadde bwerere okawadde kabwerere saluni wefulumira nzajja okusooka nze kasoma wagenda okusooka okusiba envi Maama Fiina webale nnyo webalire ddala webale kuwulira mulanga gwange webalire ddala ye paati gye gambye nti nze nzanye yange nti olwaleero omuntu akutandikirawo omulimu asinga akuwaddulayo ne bwe naga nti padde omukyalo ne mitwala tanaweera omwana we taamu ejja nnyinza obutasobola naye omukyalo ono engeri gyategeerekese nti kubayita amanyikiddwa ate ne bakasoma abo abalina omuntu akuwa omulimu gw'omutwe kikulu nnyo kati essaawa ze kibadde kimulemeseza kufuna wa bantu be bamusanga agenda kufuna saluuni asasula basasudde kakadde ka 25 yes wadde eddobo atandika obulamu so bino byonna bannamateeka era mbeebaza bye bagenda okugobako bibegenda kubeera nti tetwagala mwami binde batuwa ssente twagala kika yes twagala kika nti omwana kasamanya famire ye kyekisinga obukulu kuba ono omukyalo olaba omulaba wano kati saawa zino n'abanda bamwe namumulabye kati naye wagenda kuyita omwaka njamudde munoonye Sophie mulabe kikyali nze teri muntu gwenkwatako n'asigala nga atunula nga bw'atunula taliiyo so kati ekizibu si sente nti ate ayagala busente oba bamuleke bannamawulire abalina bajja bamudifeninga nange nze kumpi buli wiiki 2 nsiba enviiri muwa 5 Fiina asiba enviiri ndoze ti asiba ne bakasoma ababala bonna advise ye esembayo kalowooza kakasembayo ku famire eno nze kyenyinza okusaba nti kwesonyiwa ndoza kusonyiwagana kusonyiwagana omanyi mundaba batulaba nze siri mukyala nnyo nze Faluku gomanyi ebbanga entalo zenwanyo zimanyi yes si buli ayogera nti alina amaanyi omuntu asirise teyejjusa ebintu bino byonna singa byatandika newabeerawo okusirika byonna tebyantuuse gye biri naye gwe bwirwogezaako okutankuula wabeerayo akavaayo bwirwogezaako okutankuula wabayo akakola ki kati Sophie bwe yavaayo nga yeekubira endulu ng'omuntu ng'akaaba ng'omuntu yandibadde aweebwa omukisa omwami we n'amukubira n'amugamba omanyi Sophie nti omwana we bukakasa nti wange jangu wano batukebera omusaayi kyokka simple n'omwana wange era emiti yandira byago mantu okiraba naye okwagala okuva nti ffe tusobola okwogera ne tukozesa omukutu okwogera bye bireese bino kankuwa ekyokulabirako nze ndi mukyala mufumbo omwami wange namusanga mwami mukulu abaana be nasangawo mbalina be nasanga be namanya nti omukyala gundi amwenamu abaana bwe bati omukyala gundi amwenamu abaana bwe bati bonna baana baffe waka ne Bafiina bali wamu beyitingana baaba ne baaba naye ate ayinza okuba nga beyandaga emabega alina be yateekayo singa ajja kugeeta awo n'akonkona naga nti alo mbadde njala kumulangira abadde omugamba ki tibayindeese mwana wuuno sisobola kufuluma kugeeta nga nti ani nga yamukuzaala muddi watandika otya gwoli ki yangu ne DNA mu ngalo leeta DNA bonna bayoke bajje omusajja afuluma wano n'atambula ebigere 3 wayi n'azaalawo omwana mu ddakiika 2 n'afunyisaawo olubuto ku 5 n'afunyisaawo olubuto kitegeera kati byonna bw'oba tobyagala ng'obwira toyagala musajja kukuzaala ko bbali kukola ki muloge
oba tobyagala nga mmanyi nti Mulangira alina abaana 5 benjagala beebo we mukwatidde abaana balina ntandikirawo muloga de 1 sagala kuzaala mwana sagala kwenda ne musibe empale we nemba simusibye empale gwandaba nga tomusibye empale ku gani bakyabaleeta zijengamba abantu nti okuloga omuntu si musango nze kati nine ebbuba nganze neremi kati namulabi ayine ebbuba ne Fifi ayine kati gwaloga muntu wogamba omusajja nti bagambe bayite DNA kinene nze sobola mu myaka gyange gino gyenkuza okutuuka lukiga bwe natwala Fiina ne baŋŋamba omukazi naŋŋamba yeta DNA uya Fiina mukazi mukulu kati okujja ungaye nti nkuloge nkusuula eddalu onsaba DNA eya Fiina yaki kati Remi akole ki amwetondera ono oba sirike Remi teyeetonda in fact kuba enkise mu mulimu ebintu ebimu byenjogera nze Remi nayogedde naye ng'omukyalo omukulu namugambe Remi osobola okumpa omukisa nojja ne tutuula ne Sophie nangamba mami nedda kuba omukyalo yayonoonye erinnya lyange anvumye nnyo ne mugamba wandize ntuula ffenna nga Sophie ne mugamba ebigambo bya Sophie nga saawiddemu kuvuma nangamba mami Sophie ayonoonye nnyo omwami Bendeera so ne mugamba kati nze oyagala mugambe ki nganze namutebi in fact lwakuba essimu yange ndi nali bazanyiddemu oyagala mugambe ki nangamba ebigambo binanga nti mugambe singa buli tuukanga omwana oyo ayonoonye erinnya lya kitaawe naye ne bwituuka ku makya omwana oyo n'akula aligamba atya kitaawe taata we alimwagala nga mama yayonoona erinnya lye byebigambo mwina simu yange so kati kitegeeza ono talina kwetondera Remi kuba teyasaba buyambi Remi wamusaba buyambi sinnamusabako buyambi n'ekirala Remi talina kwetondera Sophie kubanga ye mukyala mufumbo kati byonna birina kusigala awo ono ategedde bamuwadde capital wuuno agenda kukola bizinensi si bwe kiri mmwe kye mulina okumuyamba nga bannamawulire omwana kwe kumanya ekikaaki oba jjajjawe gyali batali amanye nti nzaalibwa bihalwe ewagundi full stop oli mwana muwala agenda kuweza emyaka 19 afumbirwe mbadde nsaba weebaze Maama Fiina omulundi ogusembayo tuve wano What of comedy Sophie wange? What of comedy Sophie wange? What of comedy? Neyanziza nnyo munange. Wojje. Afoyo mateeka. Toka Sophie tulemu anonyumize mu kasole mwefuna nebindi. Kukyali kitya kusanga wa. Twali mu bifo by'amasanyu. Twali mu bifo by'amasanyu. Twabulira. Simanya akyamwagala oba nedda Sophie wabanga ayagala gundi nga mwagala atuuka Maama Fiina adda muwadde akyamwagala nedda sebo nedda lyono n'abantu baiza weri abantu abakwana n'abantu myaka 2 naganja akuddira boyfriend wange oli oba mukyala wange oli nga gwe yalabamu ekyamakulu nedda bwe tokyakiriko wadde n'akeddagala